Olwaliro ababaka ab'enjawulo batadde emikono ku kiwandiiko ekigendereddwamu okuleeta ekiteeso ekigoba bakamisona ba Paalamenti 4 be balumiriza okwegabira akawumbi kamu n'obukadde 700 ng'akasiimo kaabwe nga Paalamenti ey'awamu temanyi. Lwaki tulindirira ebitongole ebikesi ne poliisi bajje wano batuyite nga ffe mu house tusobola okwekolerako ensonga eno twekuba mu ttooki? Ababaka batadde emikono ku kiwandiiko kino kwe kubadde n'omubaka w'ebbaale Charles Tebandeke abadde aludde ng'akalambidde ku ky'okuteeka omukono gwe ku kiwandiiko. Atubuulidde ekimutanudde. Olunaku olwajja akawungeezi twabadde nabo mu meeting ku bantu 10 be twatudde nabo mu meeting. Omuntu omu yaŋŋambye sisayininga, abantu 9 ne baŋŋamba nzije nsayininge era ne bampa driver n'emmotoka etali ya bulijjo gye nkozesa ne bagisaamu n'amafuta ne baŋŋamba nzije nsayininge era kwe kujja ne nsayininga nga n'omujulizi gwe bampadde waali alaba. Ababaka bakulembeddemu kaweefube w'okunoonya emikono batubuulidde nti olugendo banaatera okuluggusa. Kale ebyo byonna tubategeeza nti nekibadde kisibye obudde kinaatera okubuta. Motion essaawa yonna eyanjula eri Parliament. Ate ekirungi ekya rule gye twakozesa tetuwabudde nti mulekeraawo. But what I can say safely is that we are under 10. We are under 10, we can go with that. Kyokka bano bagamba nti olwaleero babadde basuubira okufuna emikono egisigaddeyo wabula ekyokwongerayo olutuula lwa Paalamenti olwaleero kibakosezza nnyo. Naye ababaka bali mu keetereekerero. Abaasaba mbeere ssentebe w'akakiiko, abaasaba mbeere kakiiko akalungi akasavwa batya okuvaayo, naye tusolowooza nti olunaku lw'enkya ebya committees bijja kuba biwedde. Ababaka tujja kuba tunula mu liiso ne ke babadde balindiridde nga kaweddeyo. Tusuubira emikono enkya tujja kuba tugimaze. Ffe tulemedde ku mulamwa, ffe abali wano tulemedde ku mulamwa tugamba nti n'ensonga nkulu era yetubeezezaawo nga Parliament gwe mulimu gwaffe kulaba nti tulwanyisa impunity. Bano bagamba nti wiiki eno wenaggweerako nga batutte emikono gino wakirako wa Paalamenti nga bamutegeeza nti kati beetegefu ekiteeso kyabwe okukitwala ewa Sipiika. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.